Mbalamusiza n'esiimye ennyo okubanga musangidwa ku Bukedde TV ekiseera kya program Buuza Omusawo ebeera ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo buli lwa mukaaga saa 12:30 mpozi ne ku Mande era saa 12:30 tubeera ne program Buuza Omusawo. Engeri waliwo gye luli lwa mukaaga nga bwe mbagambye mu studio tubeera n'omusawo abeera azze okukola ekintu kimu kibeera kyakuddamu bibuuzo. Naye gwe mukwano atali ku programu yaffe eya Mande okujjukizaako akatono twayogera ku kintu kye bayita stroke oba okusanyalala nga tuteekateeka okukuza olunaku lw'okusanyalala mu nsi yonna. Twagamba wano ku Buuza Omusawo ne Bukedde TV tetujja kubajuza tugenda kubaleetera omusawo kubanga abantu bangi nnyo abasanyalala olw'ebintu ebitali bimu. Abamu beesanga nga tebakigenderedde oba nga tebamanyi nti banaasanyalala naye ne beesanga nga basanyaladde. Y'ensonga nno lwaki twagamba nti katuleete omusawo akibabuulire nga tetunnabakuza lunaku olwo lutuuke ng'omanye ensonga lwaki olukuza lwaki wandibadde olwenyigiramu era biki by'olina okukola okulaba nga weewala okusanyalala. Ku lwa Bukedde TV ndi Justine Nakaggwa ne mu studio ndimu n'omusawo nga bulijjo Dokita. Soogedde bingi abantu babuuzeeko babuulire ne gy'okolera. Abantu bwenna abalaba Bukedde TV balamusizza ne mbebaza byonna gye mukola. Amannya agange nze musawo Ibrahim Bukenya nga ndi physiotherapist akulira eddwaliro erijjanjaba abalwadde abasanyaladde okuva ewampeewo lye bayita Stroke Rehabilitation Center. Abasawo mukozesa ebigambo nga bizito nnyo si kyangu kyakubitegeera. Bw'ogamba physiotherapist obeera otegeeza biki? Physiotherapist be bano abasawo abatendekeddwa mu ssomo erijjanjabisa dduyiro n'ebyuma ebimu eby'amasannyalaze. Kitegeeza nga nabyo biwonya abantu. Ebyuma ebyo nabyo tubiyambisa okuwonya obulwadde obwo bw'okusanyalala ate ne tugattako n'edduyiro olyo. Ku Mande twatandika oba twayogera ku kusanyalala naye kati waliwo atasobola kulaba programu eyo. Muyiseemu katini bw'ogamba kusanyalala oba stroke obeera otegeeza ki? Okusanyalala kwa mirundi mingi naye kati olwali tugenda kutunuulira ku stroke kwe kusanyalala okw'omuntu okuba nga asanyaladdeko oludda lumu. Oludda oluyinza okuba olwa kkono oba olwa ddyo. Kaakati omuntu eno bw'asanyalala agenda n'awulirira ddala nga ekitundu ekyo ekisanyaladde kizitowa takisobola. Ayinza n'okubuuza abamulinaanye okugulu kwe oba omukono gwe guli luddawa wabanga ayambiddwa nti akyasobola okwogera. Naye ate singa aba asanyaladde nnyo nga n'olulimi lusanyaladde ebiseera ebyo aba tasobola kwogera era byoba owulira nga bagamba nti omumwa gwazibye oba pressure yamusibye omuntu. Okay. Batulaga ekifaananyi omukyala wuuyo ku TV naye yasanyalala. Mpozi we watugamba yabaaki? Omukyala oyo yasanyalala oludda olwo lwe mulaba nga kyava ku sukaali we kubeera nga yalinnya nnyo ne byegatta ne pressure ne byabya omusuwa ku bwongo kyekyamuviirako okusanyalala okwo. Kati oyo ye atambulatambula mu kimutwalira bbanga ky'okuddamu okuwona ng'ogambye nga mukozesa okujjanjaba okwo nga ba physiotherapists abasawo. Kati oyo engeri okuba nti omusuwa gwayabika kitutwalira wakati w'emyezi 4 n'omwaka okubeera nga asobola okuddirawo ddala obulungi nga tumuyisa mu dduyiro n'abeera nga amukola mpolampola nagenda ng'afuna amaanyi kubanga omuntu bw'akola dduyiro sukaali oli yeeyongera okukka. Ebbanga eryo si ttono nnyo naye kaakati kitwale ku bintu ebirala. Bintu ki ebitera okuviirako abantu okusanyalala okusinziira ku abo be musinga okukolako? Abantu abasinga ebaviirako okusanyalala ebikyakulembedde pressure, endwadde z'omutima pressure bulwadde bw'entunnunsi. Pressure bwe bulwadde bw'entunnunsi kati tubeerawo n'obulwadde obulala obukwata omutima. Oyinza okusanga obusuwa bwefunyaafunya naye ng'obale tokimanyi ezimu kubigwa mu ndwadde okuba nga za mutima. Kati tubeera n'endwadde endala eya sukaali nayo ekabya nnyo abantu akayirigombe ebaleetera endwadde eyo okusanyalala. Kaakati ekirala ne tubeera n'amasavu amangi mu musaayi. Bwe tulya emmere eno byetusiikasiika ebiseera ebisinga twesanga nga amasavu ago gayitiridde mangi mu musaayi ne galeetamu obutole. Obutole obwo ne buzibikira emisuwa egyo ne bugaana omusaayi okutambula
kati omusuwa guzibikira kiba kitegeeza omuntu ogenda kufuna musaayi ojja kuba osanyalala. Okay. Kati engeri omuntu gy'abeera ng'amaze okusanyalala bw'atandika okufuna obujjanjabi obwo mu ba physiotherapist bwe gabeera masavu gaggwamu we gubeera musuwa nga gwe gulina obuzibu gutereera kibeera kitya? Bwe tutandika obujjanjabi buno omuntu ono wasanyalala tatandikira waffe atandikira mu ddwaliro lyonna lye baba bamutaddeko n'afunayo obujjanjabi obusookerwako obujjanjabi okusanyalala. Obwozi omusaayi guli ogugenze ku bwongo oba obuzibukula akatolo ako akaba kazibikidde omusuwa. Kakati bw'ajja ewaffe ne tutandika ne tulaba obuzibu bw'alina ne tutandika omuyisa mu ddwiro oyo nga tumulagirira nga bw'anaamukola ne tumuteekako n'obuuma obuyamba oludda olwo lusanyaladde okuddamu amaanyi. Kimuyamba okuddawo. Programu ya Monday twalaga omwami omulala omulaba ku screen. Mulaba. Oyo mpozi ye yabaaki? Omwami oyo yafuna omusuwa gwe gwazibikira ku ludda olumu olw'obwongo. Kati gwazibikira n'asanyalalako oludda olwo olwa ddyo. Kye kyamuviirako okusanyalala nga bwe mulaba. Mpozi watugamba omusuwa gutereera oba mukanike ne gusigalirayo nga guli damaged naye ng'omuntu azzeewo n'akola ebintu bye. Omusuwa ogwo guba tegwabise gusobola okutereera kubanga basookedde eri mu ddwaliro gye bamuteereddeko eddagala erizibukula omusuwa. Kaakati ffe eno ne tumuyamba okumukanika okumuzzaawo. Kati essaawa eyo oyo ali ku ki? Biki by'asobola okukola biki by'atasobola kukola? Kati omwami oyo gwe mulaba atandise okubaakuba ku matu kakati asobola okwetambuza nga bamuyambyeko katono, asobola kati okweyambaza engoye ze, asobola okwenaaza n'okwetwala emanju nga naye nga bamukwatiridde bamuyambyeko. Kati oyo ye kimutwalira bbanga kikubanga twalaba tayogera okuddamu okwogera. Kati okuddamu okwogera kijja mutwalirako akaseera wakati w'emyezi 2 n'emyezi 3. Okuva kati ebbanga si ttono nnyo. Tulowooza nti ttono naye tulowooza nti akasuwa kali we kanaabanga kazibukuse bulungi kajja kuddamu kaweereze message simanyi ng'eyinza kaweereze amawulire ku bwongo nti kaakati osobola okugamba ekigambo kino kubanga mu bwongo muli tulinamu ka processor tulinamu akantu akatugamba nti kati yogera ekyo kuba ye kati omwami ogwe mulaba ategeera bulungi buli kimu akitegeera naye okuwulira awulira awulira buli kimu era buli kimu akitegeera era omulwadde asanyaladde ebiseera ebisinga aba ategeera naye abantu baba balowooza tategeera. Okay. Mukwano gwange gwe alaba Bukedde TV tuli mu program Buuza Omusawo ebeera ku Bukedde TV ku Lwomukaaga saa 12:30 tutunuulidde ekintu ky'okusanyalala nga tuteekateeka okukuza olunaku olwa World Stroke Day olunaatera okutuuka omusawo agenda tubulira lunaatuuka ddi bagenda kulukuza batya biki bye bateeseteese okukola naye nkusaba nti mukwano gwe alina ekibuuzo kusanyalala oba ng'olina ekibuuzo kyolaba nti omusawo ono yalina okukiddamu okwata essimu oba kwata essimu essaawa eno owandiikemu ekigambo omusawo obukewo akabanga otuweereza ekibuuzo ku 8338 tujja kukifuna era omusawo Bukenya ajja kukiddamu. Sebo ono agamba nti ya programu ya Monday n'agamba nti wa myaka 26 alina obulwadde bwa pressure naye akubuuza nti akola atya okubeera mu mbeera ennungi kuba mweraliikirivu nnyo olw'emyaka egyo emimpi mwafunidde obulwadde bwa pressure. Kaakati okweraliikirira tekijja mwongera obulwadde kubanga kintu ekimu kinaleseeyo okubireeta endwadde y'okusanyalala. Okweraliikirira ye stress kireete kimu nawe okubireeta endwadde y'okusanyalala. Kati kyogamba obulwadde bubeere nga bumuluma nga takifuddeeko. Kaakati era ge magezi genda omuwa ku myaka 28 kikoze bulungi n'amanya 26 kikoze bulungi n'amanya nti alina obulwadde obwo kikyasobokera ddala okubeera ng'awona pressure ereme mutuusa wali ku kusanyalala naye alina okwewala okweraliikirira alina okumanya engeri gy'agenda okukola mu ddwiro omutima gwe gubeere nga gusobola okufuna amaanyi okubeera nga gutambuza omusaayi kubanga Bukedde tulina programu eyakuuma omubiri buli ku makya era nsobola akerenga kweyo nga ntanagendayo njagala musabe agende ku ddwaliro lyonna erimuli okumpi basobole okumupima balabe pressure ye eyimiridde etya
kubanga bwe bayewanise nnyo ate tutandikira ku dduyiro oyo wakuuma omubiri olina kutandikira ku dduyiro ono omutonotono nga oyinza okukeera ku makya ne otambula ewuwo nga weetooloola compound oba otambulira mu lujja kikuyamba okugenda ng'okka oba bw'aba alemeddwa asobola okujja ne tumwongera omuwa ku magezi. Ate ono agamba nti ye tumwebaze engalo ze zisannyalala n'omukono gumuluma nnyo tamanyi lwaki. Tumwebaze okusannyalala okwo ate tekuva ku bwongo naye nga nakwo kuli mu kika kya kusannyalala. Kaakati ekizibu ekyo ekike kiri ku magumba. Yes, kiri ku magumba ago ag'ensingo. Amagumba ge gayinza okuba nga geenyiga era singa aba atuukiridde omusawo amuli okumpi asobola omuyamba n'amulagirira ekifaananyi kyalina okufuna ne bageekebejja naye waba tasobodde asobola okujja ku ddwaliro lyaffe ne tuba nga tuyongera omuyamba. Ono agamba nti ye omukono gumuluma nnyo buli lwakola ennyo naye asaba okuwabulwako. Kaakati kikwatagana kiri kyova okuddamu. Kaakati omukono ogwo muluma ennyo tetumanyi oba gumuluma emirimu gy'akola oba gireetera omukono gwo okubeera nga aguwaliriza okubeera nga gwetikka bye gutasobola. Naye ate nakyo kiyinza okwefaananyizako ng'ekyo kye tulabye ekyokusannyalala nti obugumba bw'omu nsingo oba obw'omu kibegabega buyinza okuba nga butandise okunyiga obusimo. Obusimo we bunyigirizibwa kireetera omuntu okufuna obulumi mu mukono oba okusannyalala. Simanyi oba kino kifaanagana n'ekyo kyozzeemu oba byozzeemu naye ono agamba nti asannyalala obugalo obwa ddyo ate nga ye talina pressure. Ono nno ye Nuliyati. Nuliyati amagezi genkuwa okusannyalala obugalo obwo naawe kijja kwefaananyirizaako muliza wa Bukedde yagambye nti asannyalala omukono n'engalo. Obugumba bwo obw'omu nsingo butandiikiriza mpola mpola okubeera nga bwenyiga ku bunaabwo ne bunyigiriza obusimo bwaffe buyita mu bugumba bwa nsingo ne bukkirira mu mikono. Kaakati naawe nja kuwa amagezi otuukirire eddwaliro erikuli okumpi balabe engeri bayinza okukuyambamu okufuna ekifaananyi ky'ensingo naye oba olemereddwa oyinza okutukubira ku ssimu oba okujja ku ddwaliro lyaffe ewampeewo. Musawo Bukenya wanjinya ndowooza tuwummulemu kati. Mukwano nzikiriza tugendeko mu bulango bwa bakama bange naye gwe alina ekibuuzo nkujjukiza nti okwata essimu n'owandikamu ekigambo omusawo n'obuukawo akabanga n'owandikamu ekibuuzo kyo erinnya tolyerabira bwe liba nga terikuswaza n'otuweereza ku 8338. Olwaleero tutunuulidde stroke oba okusannyalala omusawo akubuulidde biki ebikuleeta naye leka tuwummulemu kati nnyo tugenda kudda tutandikire wano we tukomye.